Ekirwadde kya mukenenya bye bimu ku birwadde ebikokose abantu ku sseŋŋendo nnabulamu nga ne mu ggwanga lyattu Uganda kyafuuka baana baliwo kyegiriisa ku kiraggalo ssajja nga likuba ennoga. Mu ggwanga lyattu Uganda omwaka gwe kyasalako mpaawo agutegeera kigambibwa nti kyaleetebwa abajaasi abaalwananga entalo ez'amatalo ezasooka abaafubutuka mu ggwanga lya Tanzania wamma ne bayingira ne batandika okwesa empiki ne basiviliyaani oba abatakuba mmundu. Okusooka okulaba omulwadde wa mukenenya omukebera ne bazuula nti akalina. Omwaka gwali gwa 1982. Ono yali mutuuze w'okumwalo gumanyikiddwa nga Kasensero nga guno gusangibwa mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda. Wenjogerera kaakano Siriimu yafuuka baana baliwo. Omwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2024 omu ku bannaggwano mu kukuba ebivuga kw'ossa n'okkola ennyimba ng'ono si mulala producer Didi Muchwa yavaayo n'alangirira nga bwe walina akawuka akaleeta mukenenya kamumazeeko emirembe agoogombye ku kirabye ennyanja bya Fire. Ono si y'omu ku ba celebrity abasoose okuvaayo ne balangirira nga bye bakuuliita ne mukenenya. Omukulu yasookera ddala mu batutumufu yali omukulu amanyikiddwa nga Fire Bongole Lutaaya Minsuseera. Omwaka gwali gwa 1989 omwezi gwali gwa Kafumula mpawunga ennaku z'omwezi 14 era wenjogerera kaakano omukulu ono yakkirira dda ezzira kumwa ennyindo gye zirembekera mukoka mudaayi kkiriza olunaku olwaleero kutuuseeko akawonvu n'akagga akakwata ku kirwadde kino ekimanyikiddwa nga mukenenya kw'ossa n'akawuka akakaleeta. Naye okunoonyereza kuno kwakoleddwa mikwano gyaffe aba Nature Town. Ono osobola okubafuna ku nnamba y'essimu 0743 24 39 87. Bano basobola okuyambako okufunira emmere kw'ossa n'ogikutabulira n'eddagala ebikuyambako ku boostinga immune system. Naddala gwe alina akawuka ossa n'akalwadde ka mukenenya ne bikuyambako omubiri gwo obutayiika, obutakogga, obutagoogomba ku kirabye ennyanja bya Fire. Bakuyambako okuzimba omubiri gwo n'owangala n'akawuka ka mukenenya naye ng'omubiri gwo gweyagaza ng'oli bw'aba takukebedde empaawo ku kimanyi. Eriyo enjogera emu egamba nti kano akawuka ka mukenenya kayiyizibwa buyiyizibwa bakugu mu laboratory era ne bakambika ensi eno okutigomezebwa. Byonna byonna ngenda kuba mbikutuusaako n'abakugu b'enkwanjulidde naye okusinziira ku bo bakyeruppe bakirambika lunye nti akawuka ka mukenenya kaavumbulwa oba kaava ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu era nga bo bateebereza kaava ku bisolo ebimanyikiddwa nga bikimpanze. Awo ne kadda mu bantu. Bw'otuula n'otakula engalabi weebuuza engeri gye kaabuuka ku kimpanze ne kayingira ku muntu nga mpaawo kumanya. Bo bagamba mu mwaka gwa 1959 akawuka ka mukenenya lwe kaasooka ossangibwa ku musajja omu eyakkirira ezzira kumwa mu kibuga Kinshasa mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Congo. Obudde obwo eggwanga lino lyali liyitibwa Belgian Congo. Akawuka ka mukenenya kaneeno okutandika okwatiikirira mu nsi yonna gwali gwa mwaka gwa 1981 omwezi gwali gwa muzigo ng'ennaku z'omwezi 19 era kaasooka kwegiriisa mu mikwano gyaffe bano abazannya omukwano ogw'ekifuulannenge oba bagge era ne atiko oba okubwa mu mawulire. Gwali mwaka ogwo gwe nkugambye mu lupapula lw'abasiyazi olumanyikiddwa nga olwa New York Native. Era akawuka ka mukenenya ofuuka ofiisi oba okutongozebwa abakugu abaabisoma. Lipooti y'abasawo yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Ssebaaseka omwaka gwa 1981 mu kibuga New York era abasawo baavaayo n'abalwadde 5. Olwo ne bakakasa nti akawuka kafuuse baana baliwo. Okusinziira ku basajja abakugu abaasookawo akawuka ka mukenenya bakatuuma erinnya erimanyikiddwa nga erya HIV nga kino ekigambo kikiikirira ebigambo bisatu beddu ebiggwayo nti Human Immunodeficiency Virus nga kano ke kawuka akalumbira ddala immune system. Immune system mu mubiri y'enkulungo oba y'empuliziganya egatta system ey'obutonde eyambako okukuuma omubiri gwo eri ebirwadde byonna ebigolokoka okugwenganga. Naye akawuka ka mukenenya bwe kajja kagirumba era ne kaginafuya entake. Era abakugu batutegeeza lunye nti omuntu osobola okuwangala emyaka egisoba mu 10
bw'oba teweekebeza nga mu mubiri gwo akawuka kano mwekali nga kalwana ne immune system, wabula ogenda okwekebeza nga immune system eno yakoowadda era nga weetaaga ssaala zonna obutagogomba kuba akawuka kaneno kajirya mpolampola era bo batutegeeza lunye nti tekawona era kassa kava ku stage eya HIV nga kakutwala bukwakku ku stage emanyikiddwa nga eya AIDS oba siriimu mukenenya mu lulimi Oluganda nga kino kiggwayo acquired immunodeficiency syndrome. Akawuka ka mukenenya osobola okukafuna mu nkwaso yonna ebeerawo wakati mu musaayi oba okuwanyisiganya omusaayi wekasinga okukwatira kakwatira nnyo mu kaboozi ak'omu maaso n'ak'omu manju yadde ak'omu manju chances ziba ntono okukira ak'omu maaso. Waliwo ebintu ebimu ebitaleeta kawuka ka mukenenya ng'abamu tubitiira ddala nnyo nnyini ddala omuli amalusu, entuuyo kw'ossa n'amaziga, omusiriimu tayitamu, naye okuzaala, okuyonsa. Muganda wange bw'oba toyambikiddwako bakugu osobola okuzaala omwana n'omuwereba ekiwuka. Akawuka ka mukenenya kasakasenga mu mubiri gwo kajja n'obulwadde nkuyanja obuviirako ebintu nkuyanja omuli okufiirwa appetite nga toyagala kulya kyokka nga mu bubuufu obwo oba olina okulya ennyo naddala emmere ebustinga immune system yo okuwa amaanyi osobola okweŋŋanga akawuka kano entakera. Kyova olaba abamu appetite tebalya ne bakogga okwagala okukira okuvaawo. N'olwekyo mikwano gyaffe aba Nature Town bo baavuddeyo n'okunoonyereza kwabwe ne bazuula emmere ekuyambako okutangira obubonero oba emize akawuka gye kaleeta n'otasobola kugogomba. Okuzinziira ku kunoonyereza bagamba miliyoni 7 ezeekutte beddu mu nsi eno yonna be bawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya. Miliyoni 35 bakiridde dda ezira kumwa nga nya tusisinkane mu paati ey'okubiri nkutuuseeko ebikwata byonna n'engeri gy'osobola okwewalamu akawuka ka mukenenya kw'ossa n'obubonero bwonna kw'okalabira. Nze Omwana Soda, Facebook following, TikTok following, YouTube channel Export TV tugira tusisinkananga entakera. Namugereka Ddunda akunkuumire. Export TV to the world.